atamanya butya bukiyisa bekikwatako kukimanya buzina bwosazeewo obukweke ebyama ogattira kuli nkulengera okuuma gwalina tabimanye ebyayita lwali bimanya lwali tebukai lwali kimanya lwali bimanya lwali kimanya web of secrets web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama kikume kikukulire kumabyama byo kikume kikukulire kumabyama byo nga weefudde naggwano byokume buziba bwe birimanyika enseri kankana everybody has secrets nobody wanna pay the price when you had my trust tosuubira nti nze njiddamu kwesige ebyama 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 bifuuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuuse ebyama Katabira, mpe empapula zange musajja gwe. Cassandra, toddangamu okunkangulira eddoboozi nga tuli mu baana. Singa wetaaga kukangulira eddoboozi, lwaki onzika empapula zange? Cassandra, ekikijja wabweru eri nga sagala abakozi n'abaana kulaba nga tuwanyisiganya amaloboozi n'ateera obizzeemu. Anyway, I'm sorry, okay? I'm truly sorry. Naye neetaaga empapula zino kuba bagenda kundeka. Obudde bundeka. Cassandra, sisobola kukukkiriza kukola kintu kyonna kikuyingiza mu politics directly. Yo Katabira, ebyatunga ku kitanga obimanyi. What happened to your dad has nothing to do with me. It was his own fate. Ekirala, ebyatuka ku Katabira as a family binkwatirako wa. Nze ng'omuntu nga njagala kwesimbawo. Biki byolaba? Ani agamba otuse programu yange nga nzi yasuse ku remote. Nze bibadde bingi. Cassandra, wano mu Buyugi South constituency teri atamanyi Katabira. Ate singa banakitegeera nti olina akakwate konna ku Katabira family, tebasobola kuwa bululu. Kale Katonda ne bw'anaakuyamba ne babukuwa bayinza okugajambula. Cassandra, I lost my dad to politics. And I wouldn't want to lose the love of my life to politics. So please, would you do this for me? Because what exactly do you want? Obiveemu. Katabira. Can I get the papers, please? Get me the papers. Ananga onankutula lumu anti breaking news 24/7 tekete nyingiddewo. Kiki gwe bera mami agenda funa obuzibu lunaku lumu ng'oli eno weekwese. Mbirabidde wali wembadde. Kyekituuseewo. Kuubwa. Oli kuubwa nnumba asitudde mami bw'ati mu bbanga. N'amukuba ku ttaka. Bw'amaze n'amutuulako. N'amunyiga n'atandika omutuka. Mami n'avaamu ejjovu. Kuubwa n'alyoka amuvaako. Bw'amuvuddeko n'akwata kano akalenge bw'ati. N'amukulula paka mu nnyumba.
so se neŋŋamba nti oba ŋŋende mbataase naye neŋŋamba Gwe teketwe. Gwe kivubuka gwe. otandise. Papito, tugenda kutya mpaka ddi? Lwaki otya ekintu abantu kye basobola okukola oluvannyuma lw'emyaka 10? How long are we going to live like this? Tetukkiriza nsonga zaatuukawo to the late Honorable Katabira John Mary to dictate how we are going to live our lives. Mami, kulw'obulungi bw'erinnya lya famire yaffe kusaba onkolera ekintu kimu. Kale kinkolere nga mwami wo. Kintu ki oba? Nkusaba ove mu race. Tekisoboka. Nagaana gwoza okunnimba Wallahi billahi tallahi subhanallah. Sikulimba. Ebibaddewo byonna ku geeti wali kuubwa ne Mami Cassandra nga bafunye obutakkaanya paka lwe bagendedde mu nju mbadde mbiraba. Tewali atugiddwa, tewali akasukiddwa. Buli kimu okirabye. Byoyogero bijja. Kale enewe teyibaddeewo naye mbadde nkiwulira muli mu mutima nti kyekiddako. Kimbaddemu nga nkiwulira. Kwe kujja nkubuulireko. Nkoze bubi. Toddamu kundeetera birowoozo byo bitakwatagana. Naye naawe. Kale kaŋŋende nsaka amalala. Malamu amaanyi. Mbulira omuwendo gwa ssente ze weetaaga oba bizinensi gye nsobola okukolera gwe ove mu reesi y'obwa MP. Tongoma that you're giving me your money to bribe me. Eh? But that was a very good idea. And so brilliant of you. Esente ezo osobola ozimpa still nenzikozesa mu campaigns zange. Cassandra, kyogamba ebintu byonna bye nkugambye bikuyise ku mutwe. Tulina kyamagezi kyo gyemu. Nkugambye kale nkukolere bizinensi. Musobola okujja ssente zisinga n'ezo ze bagenda okuwa ng'oli MP. Neera olemeddeko. Sirimwetegefu kusaddaaka kirooto kyange. Cassandra, ebya meeting z'olwaleero mbisazizzaamu. Ekyo nkisazeewo ng'omwami w'omu maka gano. Okay. I'm going to respect that. Meeting za leero teziriiwo. N'ekyo tekinzija mu race. So can I have my papers now? Cassandra. Give me my papers. Mr. Katabira. Yes. Kayira nkuwulira bulungi. Kati kye mbadde nkugamba nti yogera n'abantu abadde beetegese okusinkana. Obagambe mbuno meeting nzisazizzaamu. Nja kuba mbagamba ddi we tunasinkana. Mama mwe baliwa. Nye kivubuka. Kyogamba totumanyi. Mukyala oluga nsaba kunsonyiwa. Mbadde sibategedde.
Nsense buse mbadde ndi ku mirimu gy'abakama bange. Naye bansonyiwe. Kyaki kutwalidde ebbanga okugulawo? Kankola omulimu gwange mukama wange. Tusanyusa balaba bannyabo. Nande tabu butterfly. Nande tabu butterfly. Oh, nande tabu butterfly. Oh, chempuliro kyolira. Kiki kyowulira? Ewa naye bera. Omwana ze. Gwe Katonda yakola omukwano. Mulabyeko bwenti. Nze nane mpulira nga bu butterfly bunnyola mu lubuto. Butambula. Linda. Wagala kyo yakuleta bu butterfly mu lubuto. Miss Noreen, of course. Abantu beegaliza ku nsi kuno naye ate teketu okisussa. Miss Noreen katabirwa gweyogerako mumanyi. Hey, era nze lwe namulaba bwenti. Namanyirawo nti ye mwagalwa wange eyantonderwa. Era ngenda kusonda amaanyi. Mubulire bwempulira. Gwe teketwe. Golaba Miss Noreen asobola okwagala. Ekyo sikiinaamu kubuusabuusa yadde. Naka. Abaye. Tebabadde na kachai. Pretty. Jangu bano bawe kachai. Asebo nedda. Fewante tuzze kukyala. Tuyina ensonga zaffe ezituleese. Mwali sose ne munywa kachai. Achayi tumuleke. Tetwagala chayo. Kati nsonga ki? Kakati Edward. Ensonga esooka. Okuva omwaka bwe gwatandika, ebintu byakyuka. Tetukyafuna ssente zaffe nga bwe twali tuzifuna. Ate ne baba study ku accounts zituuka za bitundu. Ekyo nno twandikirese. Tokomye kulisayo ssente zaffe na kuzitusanga za bitundu. Ogasseeko n'okweddiza bizinesi za kitaffe. Buli we tulaga tebakyatuwa kitiibwa. Tetukyalinga bwe twali luli. Alega bulezi bugalubinira bulivu. Mubugulire kuzimba golofa. Ali munaye juzi ngangenda ku supermarket yaffe. Ngeze kuteka troli, ngeze noze ebintu, mbanfuluma omwana nyimiriza. Mbuleta sente. Agamba basi ekyo kubira kubwa. Sebo. Kuvadde nga basoka kubira gwe kufuna ebintu mu supermarket yaffe. Soko ndeko. Olga. Ne Felix. Temunda wozi santi no mwampitidde muno nonsense. Nonsense. Nabadde manyi nti no mumpise ebintu ebitegeerekeka ndesewo business yange. Imagine nzize gye muli ndowooza nti no bye mundesemu bitegeerekeka. Mwe mutegeera ddi? Mukola ddi? Dirwa muli ddawo omuntu agambe nti atuddeko mu business eyi yakola. Muli waneno mukayanira bya bugagga bye byampisiza. Can you imagine? Tumwagala kola. Ategeeza mte tulikanira bya bugagga. Kitaffe yatukolerera. Naffe kitaffe yatukolerera. Ate nga muziya mwekka. Akatugenda kyusa administration. Administration ekyuke buli omu wekiba kyetaagisa kusika buli omu akwatemu. Tusike empala. Tukyusawo mu administration. Oluga afugemu, nfugemu, ofugemu, oyo yajo sembayo kubanga atufuze nnyo. Ate era wekiba kisoboka n'okukyusa obusika nga kisoboka tukikole. Oluga abeeremu omusika, mbeeremu omusika, ono abeeremu omusika, era gwajo sembayo. Kubanga era otufuze bubi. Blasi Yusef. Ogenda kubeera ng'onyinyibadde nga mwana wa myaka 5. Kuwadde erindazi lyange olumyeko gumu obivuddeko. Mukulu nange nno mbadde ndyagala. Naye nkubuulire sisite. Kiziramu okusiŋŋaana kijambu. Njamufumita nnaku. Ajja munzijjako obujja.
Ebyeddala oyugayi buli we musinkana bwenti giba miwunyo. Era olwavudde waka bwenti ku makya nga ngenda okukola. Olwogiye ekigere bwenti amaaso nagakubye ku kijambu. Nategeereddewo nti era ate ne kinneebuuzisa nti mwana Blasio storage. Nakitunuulidde bwenti. Kyokka era olwayingidde site bwenti. Amazima nsibye migozo bano. Sajja wasitekanso mwana butuzoganyizza kuva ku makya. Pakira bwe bukubye maali yange mwana ne bugitwala. Nze kulaba siira kyensigaza yadde. Walayi ndi ku zero. Ngireyo amazima genziramu musanga bwe ndijja mufumita zinnako. Olaba nange kadaama obudaama sisobola kuwaayo yadde. Bweyadde kachansi akabibi bwe kati. Olwo Miss Noreen Katabira gwoyogerako mumanyi. Sooka oleke. Chansi gy'ogamba okumpa ani agikusabye? Nze sisobola gwa mulaavu na kadaama. Bera nze okugwa mulaavu naawe ngwamu mu batemu ne banga jambula. Dinako teketwe saagala kummanyiira. Kyogamba tosobola kunjagala. La abada. Sisobola. Yeah. Manyiddwa mwaka guno. Sorry. Ye, pose. Kangende ena. Ngate kabobye. Ngenda kayiriba ntya. Naye nja kayiya. Nja kayiya. Eye ndowooza ey'ekibogwe mwagijeewa. Ya kibogwe. Yani yabagamba nti nno obusika babugabana. Muli ku maali ya muzeeyi gye muliko gye mukubirako plans zammwe. Lwaki temwagala kukola? Gwe wali okozeeyo ki? Sente zonna z'okayanira essaawa yalo ze bakuwa z'otwala buli mwezi ozikolamu ki? Dadi yankolerera naawe. Ne bw'aba yakukolerera kati singa bwe yazikola nga teyazimaintaininga nga yazimisusinga nga bwe bw'ozaagala. Kitaffe yatukolerera bali kuba n'endowooza ekintu ekikulu. Nemmwe mulowooza okubeera obusika kwali kwagala kwange kyajja buzi nembeera omusika wa kitaffe. Mukimanyi bulungi n'okubeera administrator wa bizinesi za kitaffe okwo kwali kusalawo kwaffe era nga kiri mu buwandiike mwenna mukimanyi. Mwogedde ku ssente zammwe okuba nti zirwawo. Twafuna manager managing investments zonna era nga tasobola kulirizinga ssente makkati g'omwezi. Alina okulinda omwezi ne guggwako nga maze okubalansinga checks and balance. Then buli muntu n'alyoka amuwa omutemwa gwe olwa tafuna mutemwa gwe. Ate nga zijja za kitundu naawe. Gweoyagala kutugamba mbuno investments z'oli mu kuzimbamu ennyumba ereza apartments. Kubanga ezi apartments tewazitugambako. Blasia, tebabagoba ku nguudo kati mazima obadde okolayo ki? Ne Jessica, kituufu enguudo baazitugobako naye kati tukole ki? Tukole ki mwana? Ngate kapito yekka gwe nina bwenti taweza yadde batwagala tupangise maduuka. Kakapito ke nina tekapangisa yadde lumwemu bweti omwezi. Kati ate nzije wezipangisa nzije weza kapito. Era mwana assistant nzize ompoleye emida 12. Mwana ngende nsuubule nja kuzizza akawungezi mwana. Blasia, sirina ssente. Olw'okubanga mmwe mwebase mulowooza buli muntu naye mwebafunga mmwe. Nze nina okukuza ebintu bya kitaffe. Mwagala biberenga bwe yabireka. Wali okyusa amanya ga kampuni ya dadi waffe okuva mu Katabira investments okudda mu Kuba investments wagamba ani? Bana mugende mukole. Okumanya nebyo mwogera temubimanyi. Ani yabagamba nti amanya ga kampani gakyuka? Era Kuba abadinnya abaana libampita ku mulimu. Nitekitegeeza nti okuba bampita Kuba kyamanya ga kampani gakyuka ne gadda mu Kuba investments.
kakulete mpaka tabira kamanyiwo I love you. Kataba kano gwena olekanira mu audio yange oli kugufa audio yange bimo bintu byamakulu bintu byenyogera okwanyogera na mmanyi basi munya bili mu mbozi za mlekerawo makasi mkakali mwana namulaba mutisa ko bya mirembe mutisa mulekana mutisa kiro mutisa kiri olekanira mu audio yange okalabye tondeka nyamana mu audio yange sibyagala ebyo okala omunoga bwe kiti okala miti ngwabano musirike gwe makasi ebyama bifuze ebyama Wave of secrets. Kitima cha nyama. Wave of secrets. Ebyama bifuze ebyama. Wave of secrets. Kitima cha nyama. Wave of secrets. Ebyama bifuze ebyama. Okumi ebyama ebbanga nga nze nkulaba tofuddeeyo kumanya omwagalwa alikola atya ye gwesibuke yavaako ebyakyankalanya kataba musse famire ekyayiddwa kyokka weekoza mbu n'ofiisi ogiyingira kaneemu kanabbiri ozannya buzannyo ebyenfuna kinnya bw'ogwayo tokoma kwata ku mwagalwa omugambe byonna by'okola zikizaamu omuleka bambi ajja kwennyika